akakakule kanyumidde bannange nti okola otya awul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 u oba okamaze anti bebo mubbi najja mu nnyumba nogamba warara abapi banyinkirite arapi ngoba osana kiboko nganda program kiri kitya we tukyali wano wenyini nkwebazaga era kyateekumiddeko kansubire nti n'oli bulungi Diani baagala ogamba otya Diani bagala kansubire nti oli bulungi omukulu Patrick walayi oli otya munnange nabo oli nabo bandabire mbagala nnyo wanya na Joyce Erunguja message nawe njirabye bannaye mbagala nnyo mwebale nnyo okubeerako mwebalire ddala kale nga twengeddeyo mu maaso bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi twetaaga okuba nga tumanya naye saawe no wenjogerera obubaka buno kamusome bulungi nnyo wano batutegeeza omanye ennaku zino ab'amakanisa bizinensi kanisa bazifudde business nti bazifuula dda business but waliwo ekisukka n'olabanga mu butuufu omuntu akima bukimi ssente alinga omuntu aba yakuteresa ssente ezize nti kugamba we yazitereka wazo zikima ozimuwe kati ono agambye bw'ati omukulu Kagame ye yayongedde ogenda maaso n'okubanga ggala churches kakaaga that is 6,000 right kakaaga yazigadde n'emizikiti 100 e Rwanda zabyagaliddwa era nga bineno bivudde ku mbeera eyo ey'okubanga bafera abantu mu mbeera bwetyo ntekitegeeza njagala mukwotinga bulungi tekitegeeza nti kwegamba emizikiti giba girina ebikyamu omuzikiti nga bugamba nti obusiraamu bulina kye bukoze naye olw'ebyo ebiba bikolebwa mu kifo ekyo nga bw'onogamba nti branch y'egindi ey'ekkanisa pasita gundi ow'ekkanisa bweti ne bagamba oyo bamuggale olw'okubanga azze akola bino na bino olw'obutatuukiriza bintu bituufu naye wano agambye I am now demanding for the theology degree for every religious leader kiba kitegeeza bw'oba toli mukenkufu mu kubeera omubuulizi w'enjiri gw'oteekeddwa okuba nga byonna bikuviibwako kitegeeza kyakitolina oba olina kuddayo kubisoma ate okubisoma of course bitwala ebbanga kakati kyekiraga nti ddala oli musumba omutuufu eri abantu abamu nga bali anointed nti ye kuva buto oba yakisikira okubeera omusumba bakisikira osobola okuba simanyi osobola okuba nga wakisikira nga tata yali musumba nawe n'ofuuka omusumba gye kiringa ofuuka omusumba kakati oba weetaaga okuddayo n'obisoma so mukulu ono erudde eri olw'okuba tebisi byeno naye njagadde okuba nga nkibategeeza mumanye ebigenda mu maaso ewalala muno ebyo mwetaaga okuba nga mumanya bwe baba basobodde okuggala naye amakanisa mangi amakanisa kakaaga malamba ago mangi bebano nga bw'oba toyina bikwogerako bituufu biraga nti wasoma by'oli mu kusomesa abantu mu ddiini gy'opracticinga biteera biveeko n'abalokole balina gye basomera n'abalokole basoma togamba nti manya ate bafather boka n'abalokole balina gye basomera era wenyini wenkusabira nti naawe kenyini nyine yagala okuba nga ofuuka omusumba oluusi eba qualification kikuyambako n'obanga abantu by'obasomesa obitegeera naye gwe n'olyoka okwotinga bayibuli etaliiyo n'okwotinga essuula buli omu azivunula bubwe nze kye kisinga okummenya omusumba kyagadde oyisaawo kireo kyabavunulira naga Katonda ano yagamba bwati ne bwati n'omulala najja n'agivunula mu ngeri y'emu n'agivunula bulala naye nawolereza ekiki kale kwegamba sagala biyingira mu nnyo bati byebyo byobadde weetaaga okuba nga omanya otogerera essaawa eno nga abaana bamuteesa Royal University era nabo baatikiddwa bibaddeko ku terefayina wano butereevu wabula kyensinza okuba nga ntegeerako nti abaana abawala bali 680 ate abalenzi basoba 4 abalenzi bali mu 4 ekitegeeza nti abaana ab'obuwala mu university eno basomye bangiko okusingira ddala abaana ab'obulenzi kitegeeza ki ab'obulenzi namwe mwongere okuba nga mwefaako bangi bandiyagadde okuba nga basoma naye bingi ebibabuzaabuza ne bakomaawo abaana ab'obulenzi n'ate abaana ab'obuwala banyiikidde nnyo okuba nga basoma kale kino kitulaga nti ate abagenda ofuluma be bangi ate abagenda okuba nga banoonya emirimu egy'ebyo bye baasoma kati awe wali obuzibu nti essaawa eno bagenda kuba nga batandika okuba nga banoonya emirimu gy'ebyo bye basoma sibeboka ne universities endala zigenda kuba nga zongera okuba nga zifulumya abaana naye wano bw'oba muzadde omwana ng'oyagadde okuba nga obaako by'omuyigiriza eby'emikono kyangu okuba nga yeecreatingira emirimu ne bw'aba tasobodde kuba nga afuna emirimu gino gy'aba yasoma kubanga ffe abantu bangi nnyo nga buli omu kye wasoma si kyokola okitegeera ate abamu omala tuuka mu mulimu gw'oli mu practicing essaawa eyo n'ogamba naye omanyi neetaaga qualifications n'oddayo n'osoma ate nga bw'oli ku mulimu so oluusi kiba eba chance abaana temubamalaamu maanyi abazadde mumanyi osindikiriza abaana oza genda onoonye emirimu abaana ne batuuka gye batuuka ne bakozesebwa otegeera ensonga eyo omwana n'abeera mu bugubi lw'okuba omuzadde amutumye omulimu
naye omuyambi otya wadde nga amaze okusoma. So byonna byakwongera kwegendereza nabo abatalina bazadde. Abaana bangi abamazeeko nga bebeesomesa. Ate abaana bangi n'ensaba ne wana abasajja nga mwabaweredde abaana ab'obuwala temubakaka bufumbo. Teri yakutuma muyamba. Njogedde bubi. Teri wasalawo osanze omwana ow'obuwala. Omusanze mu senior 6 offerings era munanyina kwongera paka wonoomaliriza. Amaliza bwati okusoma ng'ebbanja ly'olina lya bufumbo. Yakusaba omuweerera. Okitegeera ye bwe wali omuweerera waliwo ebbanja nti wemmalira okuweerera oteekeddwa okubanga oyingira maka gange kufumba. Ali nekyobusa ne babayingiza na maka babalekeyo mu buzigo. N'amanya nti alina akantu ke kali eyo naye akaweeredde nakaweerera kanzalire abaana nga babiri asasule byenne. Ebintu bwe bityo simanyi bwe mu kikola guno ndoza gunaba mulamu mu kasukaali kwamuweeredde abaana ate omukaka obufumbo mu kikola muti ekintu ekyo kinnema okutegeera temukaka abaana bano bufumbo. Kola omanyi batugamba bw'oba oyamba yamba buyambi omwana kankange mu nkomewo tovaako ku program.